Museveni tagenda kutufuganga Namulondo eyo teriiko kabaka. Ekyo kyo njagala yonna gyali akimanye. Tayinza kutufuganga Namulondo eyo teriiko kabaka. Buli kabaka yenna waali mu ggwanga Uganda agenda kutuula ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'akola ebintu kabaka by'alina okukola. Kati mu ngeri ennyangu kitegeeza Museveni takyalina kigere, takyalina waajja mu ggwanga Uganda. Kati bw'okwata ebbomba n'okuba mu opposition ne wajja Mpuuga nga Kirerya n'okubagala ne kikulaga nti Mpuuga yagenda okujjayo Museveni, kati ate Museveni yamukuumira ku bifo bya opposition. Ewaffe twali bamuufu nnyo, ffe twakuba enduulu nga tugamba lwaki kino ekintu nakirimu nnyo. Nze nsobola okumanya ebifa mu bisenge bya Kabano nga tubagamba nti bajeti eno egenda okuyita si ya bannayuganda ya Kabano yonna ejjudde bubbi. Ku Friday luli nabagamba oba nakyogera ku Friday nti bonna tekuliiko atuyamba. Omu agamba nti ente tugisale ku Lwomukaaga, omulala agamba tugisale ku Mande, bonna tekuliiko ayamba nte era bamaliriza nga bagisaze. Mu poliisi yabayise ng'ebakyunye babuuza basomesa biki mu ttendekero eryo, n'agamba tusomesa kujjako Museveni ate n'okuteekateeka abakulembeze abatuufu. Mayiga awamu ne Bulange. Mayiga mufu mulamu, yadduka teyadduka, yabuze teyabuze, ekituufu ebigenda maaso nga gwe omusumba nsaba omwoyo wa Katonda akulungamye ensonga zikugamba you articulate these issues basing facts on evidence. Okusooka byonna ensonga ezikwatagana ne Mengo, ezikwatagana ne kabaka waffe, obulwadde bwe n'ebirala ebyetoololeddwawo. Abantu abasinga babeera ku social media tebali surprised ku byonna ebiriwo. Abantu abali surprised be bantu abakkiriza Museveni obabika ekitambala ku maaso ekibagwako nga ku bo mawulire. Ffe wano ku ASTS Muwire ku Teacher Lumbuye Fred weeks 2 before twakimanya nti Mayiga agenda kusuulawo tawulo adduke. Era ne ku bye twategererako ebibera bingi ebitannaba kutuuka naye nga twabyogera n'ekyamayiga okulizayininga. Abantu abali ku social media bo tebali surprised. Ebintu ebisinga ebigenda munda ennyo ku nsonga za Buganda bw'oba owulira puroguramu ya Owekitiibwa Katikkiro waffe aba Lumbuye Kajubi Lumbuye Fred ng'obadde ogoberera puroguramu ye ey'ebimuli mu Bulange, kubanga mu nkyukakyuka y'eggwanga Lumbuye afuuse referensi, oba oyagala oba toyagala, mu bintu by'enkyukakyuka ddala. Kati nga bwe tuli ku Mengo ng'owuliriza puroguramu y'ebimulange ebiriwo ebyabataka ebiriwo ebyaki tubyogera, naye Teacher Lumbuye yatusukulumyeko nti alina specifically alina puroguramu ey'okussa ne bagiyita ebimuli mu Bulange, abeera ku nsonga za Buganda zokka. Tuludde nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu Buganda, abantu abamu nga balowooza nti no tulimba, kubanga Museveni akozesa institutions eza credible, institutions n'abantu abali credible mu institutions, kubanga ali badde olowooza nti Buganda nga Buganda Kingdom administration wing yayo eri credible, era abataka bwe baalivuddengayo okwogera wali badde olowoozanga nti bye boogedde byebyo. Naye Oweekitiibwa Lumbuye Fred Kajubi aludde ng'atugamba waliwo Museveni ne Mayiga okukutula institution eyo
okugisimbamu abantu abatagwanidde kubeera ekyo naye nga bazze kukutula Buganda. Tuludde nga tubisomesa. Waliwo ebimu byendeeta ne bissaabaganda bya Ticha Lumbuye naye nga sources si ze zimu. N'evumbi si emu naye tugenda okutuuka nga byonna bikwataganye naye ng'abijjewuwe nga nange mbijje wange. Naye tugenda bituusa ku mmeeza nga bifaanaganye era nga bikwatagana bulungi nnyo. Kati institution ya Buganda, administration wing ya Buganda yasooka neefa. Ne waba nga tewakyaliwo muntu akolera Kabaka, tewakyaliwo akolera Buganda, tewakyaliwo akolera Baganda, tewakyaliwo ayinza kutuwa gundi credible information eva mu Buganda. Kati tugenze okutuukawo Buganda weeri kati kivudde ku nsonga emu. Okusooka byonna njagala kwebaza abantu aba generation eno. Njagala okwebaza abantu abakulu abatutereddewo emigongo ne batutaali biki ebyakola ki biki ebyakyama ne batuwa omusingi okusobola okwetegeera n'okusoggola ne babeerawo ne batuteerawo emigongo gyabwe ne batuwa okumanya ne batubikkulira ebisenge ne batugulira ebisenge by'amakolero ga Waaka ne tumanya ebyaliwo kubanga kati bo bambi tebakyasobola kulwana naye nga bamanyiwo ebyawabira. Abo mbeebaza kuba batuyambye nnyo okutuuka wano we tuli. Buganda ne Uganda baliwo obulumi bungi kubanga Buganda ne Uganda waliwo omwana omupya gwe bazaala ayitibwa Uganda empya. Obulumi bungi nga extent nti ne Kabaka wa Buganda kati takyasobola kubeera mu Uganda. Kubaddemu eya Museveni okutuwuddiisa n'awuddiisa Buganda n'awuddiisa bannayuganda mbu balina bakabaka nga tebalina bakabaka nga ye yabateekawo okubeera n'aba RDC n'ateekawo religious leaders nga ba RDC be n'ateekawo nga buli institution zonna bonna nga babeera ba RDC be. Omulembe gwe guzuukuse kati bali nga tebakyasobola kukolera mulimu gwe babadde balina okukola. Either babadde bagukola nga bamanyi oba nga tebamanyi. Kati ne tutuuka ku kiri kyetwa waliwo eŋŋomba abaana gye baleeta ng'egamba Uganda tugifundemu. Kati obulumi bw'okugogola Uganda ne Buganda bwe buno kati bwe tulimu nti Museveni takyasobola kubeera na Kabaka wa Buganda mu Uganda emu. Ate si ye yekka n'abalala bangi. Naye ne Mayiga yali alowooza nti ye asobola ogibeeramu naye yamulemye. Ate si ye yekka n'abalala bangi ab'ebyobufuzi baddusiza abaana baabwe ne famire zaabwe ne bazitwala. Waliwo ekintu omuntu wa wansi kyasobola okulwawo okulaba naye nga weekiri kitambula bo nga baakiraba dda. Kati eyo levo gye tuliko ekolwa generation yaffe esitise. Kati ensonga eri Mmengo obulumi gavumenti zonna ezigenze okuviira ddala mu 66 oba okuviira ddala ng'abazungu bazze nga Uganda enoogogolwa kisooka Mmengo. Uganda ng'eneegogolwa buli wabaawo change okugogolwa kw'eggwanga eryo kusooka Mmengo era abantu ne banywako ku mazzi amateefu akabanga kubanga omuntu atwala Uganda asooka kuteeka kibondo ky'ababbi asooka kuteeka abantu bakozi ba bibi Mmengo. Uganda bw'eba yeegogola etandikira Mmengo awo awabeera abakyamu. Kati olwaleero tukomyewo ku lusozi olwo lwennyini bulijjo Uganda lwebeerako bw'eba ng'eneenunulwa. Naye ekyenjawulo emirembe gyonna egibadde gijja gikyuka babadde revolution bagikomya mu kkubo nga tegguka. Kati olwo tuli mu mulembe ogusobodde okusooka okwekenneenya wa Uganda gy'evudde ne gwekenneenya wa Uganda weeri. Ekyo kyo kati buli omu akimanyi. Kati tugenda ku feesi wa we twagala Uganda egende nti ffe revolution tetugenda gikubya mu kkubo. Twagala tukigguse tukizimbire emisingi nga n'abaana baffe bagenda gisangawo
basange ng'ekyo bulijjo ekibadde kigana revolution zonna bwe zibadde zituuka eneyalu negenda kutuukawo. Mayiga kyamuviiriddeko Nnaabagereka kyamuviirako okubanga takyasobola kubeera mu Uganda. Oyo n'asooka n'awaŋŋanguka n'adduka n'agenda. Mayiga n'awaŋŋanguka n'adduka n'agenda. Kati ffe revolution yaffe eri bweti. Museveni tagenda kutufuga nga Namulondo eyo teriiko kabaka. Ekyo kyo njagala yonna gyali akimanye. Tayinza kutufuga nga Namulondo eyo teriiko kabaka. Naye ate teyinza kuddamu kutuulako kabaka atasobola kukola ebyo kabaka by'alina kukola mu bwakabaka bwe. Ekyo bwemba kabaka wa Buganda yekka. Buli kabaka yenna waali mu ggwanga Uganda agenda kutuula ku Namulondo y'abajjajjaabe ng'akola ebintu kabaka by'alina okukola. Kati mu ngeri ennyangu kitegeeza Museveni takyalina kigere, takyalina waajja mu ggwanga Uganda. Ebintu ebimu tuba tubyogera nga omuntu omu ayinza obutabitegeera. Edda natawaanyizibwanga nnyo ne maama okugoya akawunga n'akazzaako. Ekintu ekyo kyantawaanya nnyo. Akawunga akagoyezza kayidde, tuwozezza essowaani, ogenda okulira ng'ate akutte endagala aliguruza, atazzaamu emmere atagisaaniise. Ekintu ekyo kyannyiizanga nnyo. Naye byonna maama yabikolanga olw'emmere ennungi gye tugenda okulya. Ate agenda okugijjula ate nga yanjawulo n'eri gye bagoya nejja lumu mu ddiiro. Naawe waliwo ebintu ebimu ebiyinza okutawaanya abalabi oba abawulira oba abagoberera nga bikukonfusinga nga wali bwe byankonfusinga nga maama azzaako akawunga. Kati tusobola obyogera alabanga Buganda bukeniize, alabanga Buganda etalina gyeraga, alabanga Museveni ajjudde mu Uganda, alabanga Museveni atagambwako. Nedda. Ekyo kyolaba ekireetedde Mayiga ebbanga lyamaze ku Bwakatikkiro tagendangako mu liivu ne batugamba nti Mayiga agenze mu liivu. Nnaabagerangako ng'alemereddwa Buganda nga bwe kiri kati. Kati ekyo kikuwa ekyokulabirako nti Museveni okubukaala mu Buganda abo be bantu babadde akozesa. Kati bwe babanga balemereddwa emirimu gya Museveni ne badduka abamu, kitegeeza kati Museveni tuba tumutuukako. Kubanga abo be babadde ekitenge, be babadde kufulu. Bw'omenye kufulu kitegeeza kyoyagala munda ogenda kukituukako. Kababadde bajja ne beekweka. Olwaleero basooka ne bagala okudiscreditinga information ebeera ku media. Era ne bagezaako n'okutukongera n'okwogera ebingi. Bagenza okumaliriza nga abataka bakkiriza byonna ebyogera ku social media nga bituufu ne bagamba bwe bati. Nabo bagenze Namibia wali kabaka. Naye Buganda tevangayo officially, yali tevangayo officially kutugamba nti kabaka ali Namibia. Batugamba kabaka ali mu Bulaaya yagenda kujjanjabibwa, era abasawo be bamugaanya okudda bakyamwekebejja ajja kuddanga ekiseera kye kituuse. Social media negamba nedda kabaka bamuwambidde ku kisaawe n'awambibwa yatwaliddwa mu ggwanga lya Namibia. Ne basooka ne bakikuba ne bakiwakanya. Oluvannyuma ne batugamba yagenda kukyalira Muganda w'Omulangira Ndawula just kuwummulako. Abaana ne bagamba nidda bamutwala mu ddwaliro ly'abalalu. Mayiga ekintu ekyo bwe kyabukala ennyo nnyo nga kitambudde n'agamba yagendayo okuwummulamu n'okujjanjabibwa. Abataka bonna abo nga basirise. Kati ekintu kyamaze okutuuka ku levo endala, abataka ne batuuka ne boogera n'okwogera ne bagamba Katonda atuyambe tumusange ng'akyali mu akalamu. Naye ng'ebbanga lyonna tebatubuulirangako kabaka gy'ali, tebatubuulirangako nti mulwadde okutuuka ku eyo levo. Byonna social media y'ebadde ebituwa. Kubanga kabaka waffe yakwata omulembe guno n'aguwa abavubuka. Era bwe tuba tumwetaaga tumanya engeri gye tusobola omufuna. Era naye afuna engeri gy'atutuusaako amawulire gonna agamukwatako. Abalala bwe batasobola kumanya wa bwe gatutuukako. Olwaleero baasitudde abataka ne babatwala e Namibia n'olwaleero tebannaba mulabako.
bagamba bagenda kumalayo ennaku 5 ndowooza 3 zo zikongose naye tebannaba mulabako. So nze kyenjagala okugamba bannayuganda ku nsonga eno eya Mmengo, Museveni yabiteekateeka olunaku lumu twajja ne tubagamba Kasirye Gwanga bwe yafa waliwo akabondo ka Museveni ak'abantu abali mu diaspora. Omusajja ali mu ggwanga lyawa yali alina kompyuta nga Kasirye Gwanga amaze okufa. Kasirye Gwanga bw'amala okufa waliwo omuntu omwe yagenda ewa munne n'amusanga ng'ali mu ddiiro ng'alina bakomuniketinga nabo e Kampala mu State House nga boogera ebigambo bino nga Kasirye Gwanga bamutaddemu X nti yaawedde. Ne baseetula empiki endala gye baali basigazza nga bagamba okumalawo Buganda nga basembezaawo Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu kifo kya 2 nga His Excellency Kyagulanyi ali mu kifo kya 3. Bino ebintu twabyogera nga Kasirye Gwanga yakafa information nga tumaze ogifuna. Era tuzze twapudeetinga Abaganda naye lwakuba abantu abakulu mu institutions be batuulidde omulembe gwaffe abamu nga baffe either nga bamanyi oba nga tebamanyi be batutuulidde. Senga twalina omulembe ogwo ogutuli mu maaso senga gwali vigilant oba nga guli sharp ngaffe, Museveni senga talina kifo mu ggwanga Uganda. Ekizibu twafokasinga ku Museveni negenza okumaliriza okutuuka ate nga waliwo abakutte Museveni ate nga baffe. Kati ng'ate kitwetaagisa okuddako k'emabega tumale ate kati okukuba abaffe bennyini Bafande Katongole bennyini, ntegeeza bazadde baffe bennyini, kubanga batufuukidde omuziziko nti be bakweka Museveni be bamubeereddewo. Ebirala byonna tubisobola naye twesanze nga tulina okukolako retreat katono bakita withdrawingeko katono tumale okuzimba capacity ekuba abaffe bennyini nti nzimbe capacity esobola tulinyemuko okukyawa kati katono tusobole okuzimba capacity nzimbe capacity esobola okukuba Afande Katongole bwe musanga ng'ayimiridde mu kkubo, kubanga senga abeera nga Afande Katongole yannemezza okutuuka ku Museveni naye ate nga njagala kutuuka ku Museveni naye Afande Katongole annemesezza, kati nteeka okwongeramu giya endala okusobola kati ate okusooka okugjawo Afande Katongole oba nga simulumizza oba nga mulumizza. Olunaku lumu taata yagenda n'afuna obutakkanya ne maama bwali misana, kati mba neebase nga muganda wange omuwala janzuukusa nga ngamba wire kozi wange mama akuba taata, ne mugamba ate oba mama yakuba taata amukube nangamba nite jangula beddugulire isi mama yakuba taata nti taata akuba maama munaye nga tuzuukuka undi misana enkuba yali etonnya nnyo tubasanga beeriga beesika badde eno ate mundu tezavaayo. Taata n'abuuza muto wange onkwatidde mundu namugamba tamaama, nkugambye tamaama. Kati twali tulina okuzimba capacity okutunuuliza taata omudumu tusobole okutaasa maama gwe tusinga okwetaaga okujja mu buzibu. Kati eyo yennyini yegundi yembeera gye tulimu nti kati tulina okuzimba capacity okukuba abaffe bennyini, tulina okuzimba capacity okukuba opposition gye tuzudde nti nno ebbanga lyonna yebadde ekutte Museveni, tulina okukuba ba religious leaders be tubadde tuwa ebitiibwa nga tubalabira mu kifaananyi kya Katonda. Kakati nga nabo tulina okuzimba capacity ebakuba, tulina okugenda mu bajjajjaffe ab'ebika kubanga tubazudde nti batulemesezza okutuuka ku kye tuliko, kati tuba tuteekamu giya ndala
okubasuuza kiri tusobole okutuuka ku Museveni kati awo Buganda wuli kyova olaba buli muntu yenna ali ne Buganda buli muntu yenna ali ne Museveni kabe nga ali mu Buganda kabe nga ali mu kanisa kabe nga ali mu ki atukaaba agamba tetulina mpisa agamba tetuba respectinga why kubanga tuli mu kubajja mu kkubo lyaffe tutuuke ku gwe twagala olw'okuba bamulemedde olw'okuba balemedde gwe twetaaga kati tulina kuteeka mu jjiya kubayitamu jo ndowooza tugendagendawo Sseggona yagambye mugamba mulina eggaali naye ate ojja kulumba omuntu ng'alina turakita tujja tukimanyi mulina turakita kubanga ekyo twasoose kukizuula nti ekyo si kipya twamaze dde okizuula nti mulina turakita y'ensonga lwaki buli wamu we tubadde tukolagana nammwe tubajjeeyo mmwe ne bwe munaalemerayo nga mwefuula abalina turakita muganda wange ezo zolaba esigiri ezo ziraba esigiri buli woolaba esigiri manya eyo emmotoka yaliko empya nga brandi new kati gwe Sseggona ojja kuddawo weewaane embuno biki buli sigiri gy'olaba yali mmotoka brandi new nga teyogerwako naye obudde bwakya nga sigiri kati Sseggona bw'oba owaganyalaga agundi agamba mpaati genda mpola wo ogenda fuuka esigiri anytime from now ekintu ekiri mu Buganda one kiri political nkugamba Museveni zimu kati era bw'olaba tukuba Museveni zimu ali emmengo ate tuludde nga tubagamba kati ku bantu ababeera ku social media bo si kipya ku bintu byonna ebiriwo kabaka okuwaŋŋanguka kabaka okulwala okutulimba abataka simanyi Mayiga adduse simanyi Nabagereka adduse simanyi biki byonna ku bantu aba generation yaffe byonna tekuliiko kipya wabula byongera kusimba mulembe gwaffe mu position abo abagukkiririzaamu okukakasa nti Mukama asitudde omulembe mu kiseera kyagwo ogulina kapasite ekola ebintu mu kiseera kyayo nti amawulire ge tujja emmengo gali accurate geego amawulire ge tujja mu gavumenti gali accurate geego kakati buli muntu yeebuuza tukikola tutya kati awo ne kiwa abantu confidence nti omulembe gwaffe Mukama agusimbye n'aguwa kapasite n'aguwa ebikozesebwa n'agusimba mu ggwanga Uganda okutaasa Uganda mu biseera ebifaananako bwe biti olw'obudde njagala kuva wano nga ntegeeza bannayuganda n'Abaganda essaawa gye tulimu ya Labour Ward tuli mu Labour Ward kusindika mwana ayitibwa Uganda empya tetumanyi oba wakulongoosa oba tugenda musindika tumuzaale naye ng'obulumi bwonna bwe tulimu bwa kusindika kuzaala mwana ayitibwa Uganda empya oba twagala oba tetwagala Uganda egenda kubeera nga ezaala omwana omupya ba Museveni mu kubala kwabwe bino ebintu twabyogera dda bagamba bwe bati bagamba essaawa zino bw'ojjawo Bobi Wine ositula abavubuka ne bakuggyako nga teweesiikidde kawande naye bw'osooka n'ojjawo kabaka obakuba encukwe n'obafuga emyaka 20 nga bakyakaaba nga bakyakungubagira kabaka waabwe bino ebintu twabyogera tuzze tubyogera nabagamba omutawaana gw'ebintu bino omuntu ajjukira kabaka lwe yasemba okugenda mu ssaza lye ery'Ebuddu lwe yava mu mmotoka n'atambula n'ayimirira ng'abantu bayitirivu n'awuubira abeeno n'akyuka n'awuubira abeeno n'alyoka n'atambula ku olwo enkera naleeta security alert abasajja abo bye baayogera mu State House bw'obiraba byebiriwo leero bagamba akasajja akatalina kye kakolera bantu bano bakayita nakasajja in fact ne bagamba mbu kabaka is a dead stock ne bagamba akasajja akatalina kye kakolera abantu bano bakaagala lwaki bwe battira b'omukwano gw'abantu ne batuma omuntu alabye ne bagamba nti is a dead stock but abantu bamwagala ne bagamba
bwoyo bw'omugjawo n'omweliminatinga bajja kuggwamu amaanyi bakungubage obafugira emyaka 3 nga bakyali ku maziga ga kabaka waabwe. Kati awo oluvannyuma obajjeko Bobi Wine ng'omaze okubajjako gundi kabaka wakati awo mu kukungubaga obajjeko His Excellency Kyagulanyi Mbu naye attibwe. Kati awo babe nga batumaze byonna nga bwe twabagamba lwakuba bwe tubagamba baskipingamu ekintu ne bakikola oluvannyuma ebintu bingi nnyo bye tuba twayogera then ne baskipingamu ne babireeta oluvannyuma nga kaseera kamaze oyitawo. So Abaganda muzimbe emitima gyammwe. Nnyina ekintu kye nayogeddeko jjo nakibuulirako ko ne mabegaawo era nkiddamu olw'emitima gy'Abaganda n'Abannayuganda tuzimbe capacity. Kabaka nga bwe Museveni kyonna kyayagala okukola kabaka waffe akimukole. Bw'aba atuwa mulambo gwa kabaka amutuddize nga mulambo. Bw'abanga tumwagala nga mulamu tuzimbe capacity nti mu mbeera yonna kabaka gy'alimu atuyamba. Jjo nakyogeddeko ku ASPRC Muwire Bible and Politics ne ŋŋamba nti mu nsi y'amakolero tewaliyo gabeji. Ekkolero likeera ne likola amazzi ne ligapaakinga mu bucupa. Gwe n'omala okunywa amazzi n'osuula akacupa nga kasasiro. Waliwo munnakampala ali mu Kampala nga yayimiriddewo ku bucupa bwe buweerera abaana nga yabunoonya n'abulonda n'abuzzaayo ate ne bukola payipo. Waliwo abakyala abakeera ku makya okunoonya ebiveera mu myalo. Ebiveera ebikadde ne babyozaako ne babitereeza, ebya bbulu babiteeka byokka, ebya bbulaaka byokka, ebya white byokka, ne babipima kiro ne babizzaayo ne bikola ebintu ebirala. Mu nsi y'amakolero buli kintu kiramu. Museveni bw'oba olabanga kabaka gw'omwagala mufu gwe mutuwe nga mufu fe omufu tumugjamu ekirala. Bwe tutuuka ku eyo levu Museveni agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga kabaka ajjanjabirwa adde nga mulamu. Kubanga ebbanga Museveni lyasobodde okutufugako alitufuze lwakuba abadde yabikka mmenga akatambaala n'atufuga nga kabaka mulamu. Kakati nga waliwo bye tusuubira nti oba kino anaakyogera oba kino tukikutte bubi, waliwo kye tutya okwogera n'okkola nga kabaka waali. Ebigambo byonna ebyogeddwa in absence of our king tetubyogerangako nga kabaka waali. Kati embeera yonna Museveni wayagala okutuweera kabaka waaba amutuwa. Kuba ffe tuyina amakolero kabaka omufu abeera raw material. Mu nsi y'okukyusa ensi kabaka ebeera raw material mu kkolero ery'okukyusa gwe tuwe kabaka omufu enewo ffe tumwagala. Scrap gwe gweyita scrap mu nsi y'amakolero raw material akolamu ebyomugaso ebirala. Kati gwe kabaka gweyagala gwoba otuwa. Naye bwe tunaabeera mu kukaaba kubanga Eva Museveni aba atwagala mu kukaaba. Museveni aba ayagala tubeere nga tukaaba buli kyakola maama era maama era amuse bannange kale maama mukama alaba. Awo ayagala tukusawo nti nga bwolaba bwazza akikola nti kino nakyogerako nga nsomesa akabano nti batta omuntu ne bamusimbamu omuti oba ne bamusimbamu omutayimbwa. Omukyala nga bamaze omutta ate ne bamufumita omuti omunene mu bitundu by'ekyama. Kati gwe bw'okiraba n'otya n'oddayo ng'otidde nnyo nnyo nnyo. ebyo byali ntebe. Ne batayikyuli ne bamubalekerawo awo ne bamubalekera okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 8 ez'ekiro ng'omulambo gwe guli awo beefuula abali mu kunoonyereza naye nga bakuba ensisi mu bantu. Kati ebyo Museveni by'ayagala. Kati leero tuteekwa okuva ku eyo levo tugende ku levo endala. Museveni ne Mayiga kyonna kye mwagala okukolera kabaka mu kimukole. Ffe kabaka mu byonna asobola otukolera kyalina okukola. Omulamu atukolera n'omufu atukolera. Kati mmwe gwe mwagala gwe muba mutuwa kubanga tuli mu nsi y'amakolero ga Waaka.
kabaka mmwe gwe mulaba atayogera asobola otugamba ekigambo ng'ali mu ddiiro. Kabaka omufu asobola otugamba ekigambo kyatatugambangako nga mulamu. Ate ekirala kabaka waffe takyaddamu kudda mu Buganda nga talina maanyi, kubanga yatugamba talina maanyi, talina buyinza, ali mu buwambe. Kati yessaawa ife okuinstoolinga obuyinza n'amaanyi mu ntebe z'abakabaka baffe. Kyabazinga atalina maanyi, ebibye bikomye mu Busoga. Oyo atalina maanyi takyasobola kutuula mu Tooro. Omukama wa Bunyoro atalina maanyi takyasobola. Kati teekawo abiri mugenda laba ekigenda, kubanga buli kintu kyonna kitandika na Buganda. Okudda kw'Obwakabaka kwatandika Buganda ne kusaasaanira awalala. Ekisibuse mu Buganda kimala kulya Uganda yonna, kiryoka kikakkana. Teekawo abiri. Mukama abawe omukisa. Aha, Mukama akutola omukisa Musumba. Naye nga tumaliza nsonga ya Buganda eno. Pasa ekisinga okunewuunyisa nze n'okutuuka kati nebuuza abantu bano balowooza tutegeera oba tetutegeera. N'ekyokubiri ebigenda mu maaso nga tukimanyi nti nno Mayiga g'obonyaabonyeza bakabaka ba Buganda. Nga Ngombo bwe zigamba nti nno Mukulu Tibuhaburwa ye kizibu kya Uganda. Bena nga tubimanyi. Ekibuzo kiri nti Charles Peter Mayiga enike singa bamugwanga taliyo nga ina gyalaze. Aina kyalowooza ati anything can happen at any time. Oba talina kyalowooza ye ng'omuntu. Museveni yali azimbye kapasite nga batutegeerera mu buli nsonga yonna, kubanga ne kaakati baali baagala. N'olwaliro senga tumanyi Mayiga yali agenda kujjanga ngera nga bwe yali azze atugambe nti kabaka ali Germany, ali mu kujjanjabibwa Germany, era nga bamanyi nti tukkiririza mu institution eyo nga Mayiga kyanaayogera kye tujja okukola. Kabaka waffe abeere Namibia nga tewali waasuubira kuba nti kabaka muwamba ali Namibia, kubanga kizze kibeera bwe kityo nti kye boogera kiba generation nga bo kye bakwata, era babuuza. Era kyevula gundi era batugamba nnyo mbunno mbu Katikkiro kyayogedde tekiddibwamu. Waliwo n'omusajja eyakyogedde wona neggulu wuuno, kubanga bye babadde baagala okutukuumiramu, ye bannanga ali ludda w'oyo omwami eyakyogedde aliwa, nga bagezaako okutulaga nga baagala kutukuumira. Owulira Katikkiro wa Buganda tesobola kulimba Buganda. Obadde okasamuli ekya Katikkiro aboogera ebirala era mmwe kibano bune kasita owuli ekya Katikkiro tawaana kwetiikira, tasobola kulimba Buganda. Emirimu kabaka gye yamukwasa temulimu kyakwa kulimba Buganda, yamukwasa gwa kulamula Buganda nabategeeza ebyo ebituufu, amazima amakusike. Awo we babadde batutambulizaawo nti ife Buganda yali ezimbye institution zizaayo nga ziri credible. Kati Museveni n'ayagala ayise mu credible gundi institution eyo n'ayinstallingamu ababe, ffe tusigale nga tulowooza kiringa omwana omuto. Omwana senga abeera nga oba abadde ayonka maama we n'afa, omwana oyo bw'aba abadde ayonka maama we n'afa ng'omwana akyayonka, babakuliza edda mu mbeera ez'edda oba ne kakati mu byalo mu bantu abatalina kapasite ow'omulembe guno, bazinga olusoggo. Oddira olulagala n'oluzinga nga kafano akazindaalo n'okuba amenvu g'amatooke, n'okwata eryenvu ly'ettooke eryo n'oliteeka mu lusoggo, n'oteekamu otuzzi nga tubuguumirira, n'okwata eno ku kasongezo gundi ak'olusoggo n'okawa omwana.
omwana nayonka omusogo wa ng'otwo tuzitukirira nga kafano kati ng'omwana anuuna olusogo lusobola okukuza omwana ng'omwana amanyi ayonka bbeere naye nga mu kifo ky'ebbeere ayonka lusogo. Kati Museveni abadde asuubira nti tuli ku leva ey'okuyonka olusogo n'eryenvu ly'ettooke nga tuliyita ebbeere. Bali bapulaninze ye ne Mayiga bakwate olusogo batuyonse olusogo. Kati bagenze okusanga nga tuli generation egamba nedda ssebo lino si bbeere luno lusogo. Lino si bbeere luno lusogo. Kati baali tebasuubira, baali balowooza tuba respectinga nnyo era kyova olaba batukuumira mubi, baagala kutukuumira mu ambuleera z'ebitiibwa ebyo. Mu kanisa batukwatira mu b'ebitiibwa bakitaffe mu Katonda, mu byobufuzi batukwatira mu palamenti yagambye ate nga yatubbye. Emmengo batukwatira mu Katikkiro agambye no. Ekyo tetugenda kukikkiriza. Kati tuli mulembe ogwetegerera. Ogusobola okusalawo ne tumanya nti kino kikyamu kino kituufu. Waayi kubanga ffe tubadde punching bag. Ffe tusinze okubonaabona bwe bimala okugira eri e Buganda, mu Buganda munda ffe tubonaabona. Mu gavumenti bwe bimala okutaataagana eno ffe tubonaabona. Kati kye twavudde tusalawo ffe tusituke tubyekwatiremu byonna both sides. Buganda tugigogole, central government tugigogole, Uganda tugigogole, obwakabaka bwonna tutuule entende nga tulina abakulembeze mu buli sekita nga bakolera Uganda, Munnayuganda alyoka afuna emirembe. Aya basi era mbasa mwena kiseera kyakwebereramu. Kakati kambuuzako Musumba, olowooza bano be bayita abataka, would you trust the information in the case nga bakomyewo ebigambo bino ebinaabavamu onoobikkiriza otya nga twala batese bugwawo nga ye driver waabwe yabatwala? Tewali wayinza kukkiriza bigambo byabwe. Senga be baali ba whistleblower abatugamba nti abange Kabaka yawambiddwa, naye ffe twali ba whistleblower b'ensonga eyo ate ne bakiwakanya. Tebasobola ekera enkwata gye bakikwatamu yonna Nabbosa n'abatwale wa Museveni ne bagamba nti bagenze okusaba Museveni abayambeko nti Buganda tebalina kapasite esobola kugenda kulaba Kabaka bo nga bo. Mbu Kabaka waali wazibu nnyo, waliwo security y'amaanyi. Kyetagisa president wa Uganda n'owa Namibia bogerezeganye batuwe olukusa okulaba Kabaka. Njagala kubuuza, Kabaka wa Buganda kiki kyeyabba nga kya president wa Uganda n'owa Libya n'owa Namibia? President wa Namibia n'owa Uganda babanja ki Kabaka waffe tukibasasule bamute? Abeera atya mu mikono gyabwe ng'okumulaba osooka kulaba bo yababba ki, bamuvunaana ki, bayingira batya mu nsonga ze, ensonga z'obulwadde? Museveni dokita oba pulezidenti w'e Namibia dokita alyoka abeere mu mikono gyabwe nti bo be bamuvunaanyizibwako? Museveni dokita. Kabaka wakutuuka mu mikono gya Namibia, mu mikono gya pulezidenti w'e Namibia n'ow'e Uganda bamwinako kakwate, bamuvunaana ki? Ekirala, lwaki byonna tebyali birambuli nga batugamba bannange Abaganda Kabaka nti yakoseddwa, yalwadde, yatwaliddwa mu ggwanga lya Germany, naye Germany etugambye awummulireko Namibia. Kuba Kabaka waffe tulina ebitundu 135 ku buli 100 tulina obuvunaanyizibwa ku Kabaka waffe nga naye bwatulinako obuvunaanyizibwa olw'okuba waffe nga naffe tuli babe.
tuteekwa okumanya buli kimu kyonna ekimutuuseeko naddala mu biseera eby'obuzibu tuteekwa okumanya ekimutuuseeko naye byonna bakweka bikweke ne tufuna engeri gye tubifuna wabula kye tumala okuttaanya obulungi nga tubakutte eddookooli ne bakkiriza nti ekyo kituufu lwakuba baakireeta bubi kati abaagenze e Namibia tewali kye basobola kutugamba ne tukikkiriza wano omuntu avunaanibwa okubanga yatuusizza kabaka waffe ku ebyo ate ye yabasponsarinze okugendayo ebyo byonna bye baagala otulaga mbuno bafunye omuziziko gw'amaanyi nnyo mbuno okumulaba baagala ku lasti batuleetere ebiwulire batunyumize firimu eitha nga tebamulabye oba nga baabibawadde tetusobola kikkiriza bwe tuba nga baagala tukkiriza ekintu ekya Ssaabasajja Kabaka waliwo abantu abalina obusobozi bwabwe ow'ekitiibwa Dani Muliika former Katikkiro alina obusobozi obugendayo tulina bannamawulire abasobola okugendayo tubeesiga kati gwe flashlight n'omala ogendera ku delegate bonna baba bagenda okugendayo ebintu byotuba tusobola obikkiriza naye senga ogamba nti Kagwanjala yagendeddeko oba Simon Kasumba obaani tetusobola bikkiriza omusajja nga Kaweesi ono wa NTV ye Kaweesi ani ono asome eggulire ly'Oluganda ku gundi alipotinga ku NTV Solomon Kaweesi tetusobola mukkiriza ng'agenzeyo natubuulira eggulire waayi Solomon Kaweesi oyo yali credible ne bamuyingiza mu kuzannya ekinnayuganda ku bijambiya by'e Masaka ne bamujja wano ne bamukola ne bamuzannyisa ekinnayuganda mu ggwanga lya Congo takyalina kyayinza kutugamba nti Solomon Kaweesi atulipootingidde yagenda n'atulipootingira eggulire ly'e Congo nga wano nali mmaze oddiyitamu emyezi ng'esatu nga mpulipeyalinga abantu ku kigenda okubeera e Congo ne olw'okuba baali bamanyi nti Kaweesi eggulire ly'abaleese liba lyeryo bannange baamutwala era bwe twakikuba yaddukayo teyaddayo biripootingayo ne bamutwala nga batemaatema abantu ebijambiya e Masaka ne batulaga mbu agenzeyo okunoonyereza ekiro ne NTV n'agenda bulungi nnyo n'akonkona ku nnyumba y'abantu abantu ne batya nga bamanyisimanyi mbu ab'ebijambiya mbuno be bajja abakyeyanjula eti poliisi mbu olwo batulaga poliisi nga bwekuuma poliisi nejja bulungi nnyo ng'esooba kate bakuba amasasi n'agamba nedda bannange temutta nze ndi munnamawulire Solomon Kaweesi nga bazze ne babatuukako bulungi ne bamugamba toddangamu kujja mu kitundu nga totugambye tusobola okubesasa essaawa zino era bakyali awo bakyaligira ku mulirwana enduulu ne zivuga wowowowo bannange ab'ebijambiya poliisi n'ekubayo amasasi neweerezayo eri ewali enduulu naye nga Kaweesi ye baatambudde ne bamutuukako nga tabalabye era nga tabawulidde naye ate gye bakubye enduulu gyo ne bakubayo masasi Solomon Kaweesi takyayinza kutuleetera ggulire lya kika ekyo ne tulikkiriza lwaki n'eryawakubwa enduulu tebaatambula butambuzi ne babatuukako nga bwe baatuuka ku Solomon Kaweesi era Solomon Kaweesi yayitawa n'ayita mu Masaka ekiro mu kafiyu n'ayita ku bapoliisi nga tebamanyi naye ne bafuna intelligence ne bamutuukira ne bamukwatira ku ddirisa bwati ku ddirisa ly'omuntu kati tulina tunnaffe be twasigaza abasobola okutuwa ebintu ebiri credible abataka bye bagenzeemu tetusobola bikkiriza ne banaleeta ebifaanana bitya ffe we twajja amawulire gano okusooka era we tujja okugajja tujja kukivuga tukivuse kuba Mukama atuwadde omukisa n'amagezi ag'omulembe gwaffe guno era nga bwe twabikwata bwe tujja obikwata era olwaliro Tikyalumbu yagambye ajja ne shocking breaking news ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ffenna tubeereko tugende maaso. Okay, tuanze ge Musumba era ebintu ebyo mbiraba bulabi naye nga I know one time we shall overcome this kind of situation. Luli olwo enembeera tujja givaamu kkiriza obagaana enembeera tujja givaamu. Tugende maaso
Omusajja twayitadde mapumpumpuga Seggona ne oleka bamanyira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Bobi Wine. Musumboloza abantu bano balya mmere ki tuleme kukiwa abaana baffe baleme okugirya kuba abantu batandise okusuwala mu bukulu. They insulted the president of Uganda. Nyina wano ne ka breaking news Bungereza oberi mu kulonda ndowooza omuyindi bamusudde. Omuyindi abadde prime minister yalibanga agudde. No, nedda Musumba. It is valid. Era abadde breaking news. Oli bamuyita Kial Starmer yawangudde yoyo muzungu yalimu omusayi gwa Bungereza oli omusayi gwa Buyindi bamujjeeko gwe bataddewo izi wa Labour ye yawangudde. Yes, yamaze okuwangula kakati ye new prime minister owa Bungereza. Nenewunya Museveni atukalakase nga oliko Queen. Museveni atukalakata nga oliko prime minister omulala. Museveni atukalakata nimateka kono avuddeko. Museveni atukalakase efunye omuntu omupya. Naye kiki nnyo ffe Uganda? Newaffe kijja. Now, ensonga ya Mpuuga President olwaleero bw'abadde Kavula atugambye nti ebintu ebitalina makulu tubimme amakulu. Naye kansembeyo leero Mpuuga olw'okuba takola makulu alina kwekwata ku His Excellency tusobole omwanukula kubanga nti Mpuuga erinnya lyamulema okukola mu bulungi kati ayagala alikole mu bubi wakiri nga tumuvuma naye nga tumwogeddeko. Yayogedde bingi n'ajerega n'agamba leader waffe alina byanywa tulina bye tunywa simanyi tunywa enjaga n'omwenge ate ye Museveni tanywa mwenge tusobola mujjako kuba ye tatamiira. Naye nze bwe mbeera nze Mpuuga ayongera okunkyaya okusoma. Mpuuga ayongera okunkyaya okusoma. Mpuuga ne gurupu ye Mpuuga ne Seggona bayongedde okuntamya okusoma nti nakatini kembadde ndowoozamu nti oba nzireyo nsomeko ko waakiri akasatifikeeti mpulira nga saagala bisoma kubanga obusiru levo gye baliko ey'obusiru eri waggulu nnyo. Mpuuga bw'oba ogamba nti nno Nuupu ekulemberwa abanywi b'enjaga abanywi b'omwenge abatasobola naye ate nga eyasoma era amanye era omutegeevu ali soba wava gy'ova ne weegatta ku bano bo bakuyambe bakutuuse ne bakutuusa ku ky'obwa leader of opposition ky'otabeerangako. Oyimiridde sigumu seebiri ng'otugamba nti pulezidenti wo ye Kyagulanyi Ssentamu ate n'ovaayo nga abayaga be bakudipulooyinga ne bakuwa omulimu nga gwe yasoma tolina kapasite kwedipulooyinga nga bo be bakudipulooyinga oyongera okumpa amaanyi nkonsetuletinga ennyo ku njaga nve ku kusoma. Bwe mubanga mwenna abayivu abeewaana obuyivu muyimiriddewo kemulina kemulya ne kemuli mukalirwa kuba bano abayaga era abatamiivu nga mmwe banki y'abaasoma mwatuula mu 29 mukole ekibiina ne kibalema ne mubeera mu kibiina ky'abajjajjammwe kye baabakolera ekya DP kye mwasangawo ne kibalema mu abayivu. A group of drunkard ne batuula group of drunkards ne batuula ne bakola ekyabwe ne muva gye muvudde n'amasuuti ne diguli zammwe ne mujja ne batandika badipulooyinga ne bakugamba gwe leader of opposition n'ogenda kati bwe babanga abatamiivu be bakuwa omulimu be bakutta nga be bakuwa ate be bakuggyako nga gwe wasoma tolabanga Mpuuga olina ekizibu ku mutwe nti abatamiivu era abayaga ne bakugamba nti kati gwe leader waffe mu paalamenti abayaga naye nga gwe tonywa
abasiyaza abayaga ne bagamba gwe leader of opposition mu parliament ne batuuka ne bagamba kati kya leader of opposition kiveeko genda kubwa commissioner era n'ogenda gwe yasoma kati awo mba njagala nnyo enjaga mba nonawo kuba mutamiivu kubanga gwe yasoma toyina amagezi kuba senga gwe obadde wakola ekintu n'oleeta abatamiivu bano abatamiivu n'obadiployinga nga gwobawa gwobajjako wanditwagazizza okusoma Mpuuga ogenda kutuleetera okunywa enjaga ey'obukulu gye tutanywangako nga naffe twagala tubeere bano abaana kye bali ate ogenda tukyaya okusoma kubanga mu bye wasoma byonna tulabanga kye wasinga okusoma wasoma busiru gwe amadiguli gonna g'olina bw'obanga okolera bayaga nga be bakudiployinga be bakulinako obuyinza oba otukyayiza nnyo okusomera oba otukoze bubi era yunivasite yonna ng'olina diguli yaayo nze nja kusoma bakuggyeko diguli yaabwe kubanga yabasala tolina mu mutwe ekirala abayaga bootugamba luli nagamba abantu His Excellency Kyagulanyi bw'ayingira ebyobufuzi bwe bagamba nti muyaga ba Museveni baanoonya ng'amaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo nga tosobola ng'amaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo Museveni ng'amaze okulaba nti His Excellency Kyagulanyi gy'alaga embeera egenda kubeera mbi ku sayidi ya Museveni yakubira ba DPCs bonna mu Uganda buli DPC yakubira ba regional police commanders ba DPC ne ba regional police commanders ne ba briefinga ba DPCs ba DPCs ne ba briefinga ba OCs mu Uganda yonna banoonye mu bitabo bye bayita SD mwe bawandiika difference emisango banoonyeyo omusango gwonna His Excellency gwalina ku poliisi yonna mu Uganda gwabula nga baagala batandikire ku ekyo bamulemese politics nga baagala batandikire ku ekyo ne bagenda mu URA ku by'emisolo ne bagenda ne banoonya bizinensi ze zonna nga talina musango gwonna mu poliisi nga talina musango gwonna ne bagenda mu banneyiba balabo babayinza okutandikira ku banneyiba nti oba embuzi ya His Excellency yalidde amalagala ga neyiba nga tekirina wekiri naye abo bampuuga abeefuula abayivu balina emisango tomooni naye gwe bagamba omuyaga be bagamba abayaga tebalina misango tebalina mwesibi tebalinayo fayiro yonna tebalina fayiro poliisi ya bumenyi bw'amateeka naye empuuga alina emisango ate talina misango bannange gy'alinanga gy'abakazi era bakwano ba mpuuga oyinza omukwasa emmotoka yo kale oba agitomeza naye empuuga tomuteresa mukazi wo n'omusangawo ekiwumbi ky'essasi kya mukazi mpuuga tava mu loogi mpuuga talina moral authority kutwogerako kubanga bayita abayaga bali kiriini okusinga bagamba mbuna ab'ebitiibwa Sseggona alina omwana mu mwannyina njagala yeegaana Sseggona alina omwana mu mwannyina Sseggona alina omwana mu Nalubega omwana mu muwala eyeddira engabi oyo Sseggona yali akola mu Buganda simanyi ow'ekitiibwa mu Buganda omukungu wa Ssaabasajja alina omwana mu muwala ow'engabi njagala Sseggona yeegaana kati tebalina moral authority kutusomesa tebalina na moral authority kutwogerako nkugambye Sseggona nti munnamateeka agenda apaabire bw'aba talina omwana gwe yazaala mu mukazi w'engabi so His Excellency atugambye nti ebintu ebitalina makulu tubimma amakulu naye baabo bampuuga ekirala mpuuga olw'okuba yali ssente za Museveni takyalina kyakkola era project gye bamudde agenda Museveni agenda kumukolera emikwesese gyonna
okwongera okumutunda agenda ayogere ku CNN, ku BBC, Al Jazeera, wawa platform z'ebweru zonna buli His Excellency wonna we yali ayise ne waayita bagenda twalayo mpuuga nga mpuuga akuba Nuupu ne His Excellency Kyagulanyi naye ebyo byonna tebikyamuyamba. Museveni tebikyamuyamba. Byonna bye baagala okukola babikole, iffe tuli mu kwenunula naye mpuuga tugenda kuyiwa evivi ne gurupu yo wamma tugende ku nsonga endala. Pulezidenti atugambye ebitalina makulu tetubiwa makulu. Kwoli sebo Pulezidenti atugambye ebitalina makulu tetubiwa. Okay, enzikiriza ebitalina makulu tetujja makulu naye nga yeyembeera egenda maaso mu ggwanga era so ngezezaako nange neewuunya abantu na Uganda be tulina omuntu kwegamba abamu baddira ne bakozesa national platform as a stepping stone be bamala okufuna kye baagala ne batandika okwefuula naye nga ebyo byonna ebikolwa ffe tubivumirira si birungi kuba olunaku lujja kutuuka nga onoonya okwekwata oli akawo nga tokyasobola. So please Ugandans, we should not behave nga embizi yali afundukulu buli kimu n'obwana bwa yeebulya kati me bampuuga beeyisa mu kiko ekyo mwerabidde gye mwava mujja tubuulira tugenda ku point yaffe endala Musumba tuyanza analysis eyo gy'otuwadde olunaku olwaleero Anderson tukutumiddeko nnyo. Ekyokubiri Musumba kwa nsonga eyo yennyini okimanyi nti nno okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo bakwongeddeyo ne twebuuza kaakati mu kukyalo kwe tuli tetulinaako batukulembera kati oba katobanza chairman LC1 ono wewaffe nange tusimanyi oba era bonna mbakola balina ebizibu LC1 kati nze kambeewo kuba buli mwaka bongezayo okulonda naye ng'esente ziyita ne bongezaayo. Kitegeeza ki ensangi zino okwongezaayo okulonda abakulembeze ba LC1s mu ggwanga? Batuba kwekyo direct tulumbe Uganda Parliament among bamufukidde among genda maaso sebo neyanziza sebo obudde butugenzeeko leero kuba twatandise late. Wulira Museveni ekintu kyasinga okutya Museveni atya okukwata obuyinza obuddiza bannayuganda. Ekintu ky'okugaana okulonda LCs Museveni atya okukwata obuyinza yadde obwo obusookerwako wansi obuteeka mu mikono gy'abannayuganda. Museveni buli kintu yakiwamba, yawamba buli buyinza n'obwa chairman LC1 yabuwamba buli mu ngalo ze. Nti abantu banyiivu olwaleero akalulu konna we kabeera tewali muntu ayinza katwala nga kubanga Museveni talina kapasite egenda kubba kalulu ka LC wonna nedda. Bulaba nga obwo obuyinza abulemera n'abusigaza kubanga buli kyalo yakiteekako akabano. Balina structure z'akabano ezifuga Uganda. Uganda efugibwa kabano okuviira ddala ku LC1 mpaka ku national level. Mu bisenge by'amakolero ga Waaka ebyo byonna byolaba ebya budget biki akabano ekatuula ne kayisa resolution Museveni n'azireeta mu cabinet meeting ezirina okugenda mu parliament ne bazitwala mu parliament. Emirundi mingi tubadde tujja tugamba abantu wanne kino ne kino nga kiri mu kabano ne bamala ne bakiyisa mu parliament. Ababaka ba parliament ne bayisa oguntu nga tebagumanyi wagye guvudde. Museveni amala kukola research okuyita mu kabano okuva wansi ku ground level ne bajja nga bakazimba paka waggulu era ne bakola amateeka gonna. Kyova olaba tewaliyo teeka mu Uganda liyamba munnayuganda.
tewaliyo poliisi yonna mu Uganda nga ya munnayuganda. Buli bye bakola babikola nga bakulaga wano nga boogera for Ugandans, for my people, for our people. Naye bwe bigenda okuteekebwa mu nkola tewaliwo munnayuganda abifuna. For example, batuula ku makya ne bayisa omusimbi omuyitirivu ennyo ogumu ne gugenda ku PDM, Parish Development Model, ne bayisa emyoga si ye PDM, emyoga ne PDM. Oli munnamawulire genda okole research mu bannayuganda obuuze munnayuganda kye yali afunye PDM. Oli munnamawulire genda kweno wiiki tukomewo ku Friday otuletere research oyo gw'onooba okoze. Munnayuganda kye yali afunye emyoga oba yali afunye PDM. Naye sente ziyita, Parliament neziyisa, era ne zitambula ne zituuka ku ground ku kabano. Nti ezo sente zezo ze bakozesa ku byalo okuwola bannayuganda sente okubatwalako ebyabwe. N'osinga akataka ne bakakutwalako gwe teweewuunya jjo eggulira ebintu bye tubadde twogerera ebbanga tubyogeredde ebbanga wano ku social media ku ASPRC muwire ebbanga ddene. Juzi batugambye bannayuganda batandise okulemererwa okusasula ennyumba z'omu Kampala kubanga abagwira be balina ssente ezisobola okupangisa ennyumba. Ettaka baali paaluula omunnayuganda tokyasobola kugula ttaka, naye abagwira bo bagula amataka. Abanyarwanda be balandi road. Do you know why? Sente za budget ze tuyisa mu budget ze babawa bo ne zibatuuka wansi ku ground okutukutula okutandikira ku ground level. Kati Museveni bw'akwata n'atuddiza obuyinza bwa LCs aba distractinga structures ze ez'akabano. Kati buli lwakwata nawamba obuyinza bwa LCs aba empawalinga akabano ak'Abanyarwanda okunyweza emirandira gyako okusobola okutukutula. Nti bajja ne babalimba ne babagamba nti ku kyalo bwe muba mwagala ssente za PDM oba ez'emyoga mwekwata wamu nga mwenna mukola omulimu gumu ne muwaayo gundi yammwe ne mubala sente mmeka mwagala. Bwe muba mulima watermelon mugenda lima watermelon simanyi zenkana ki ku ttaka lyenkana ki biki ne mugenda ne mukola empapula ne mubitwalayo ne babagamba muggulewo akawunti muteekeko ssente simanyi mbu mutandike simanyi musevingeeko byonna ne mubibawa mwe ne babamma. Abanyarwanda abawola ssente mu muluko ogwo olw'okuba bba ekyabwe kiri wali munda bo ne bagenda ne bawaayo ebyabwe bo ne babawa ssente kubanga ssente ze babawola zikutula mmwe. Bo ne babawa ssente kuba bakola omulimu gumu gwa kuwola ssente ate gavumenti egumanyi guli mu interest ya gavumenti. Kati bo ne bajja ne bagamba nti ebuwama mu LCA Maggale twawaddeyo obukadde 1,000. Twawadde obukadde 1,000 ebuwama obwa PDM. Naye nga bw'obuuza abatuuze b'ebuwama tebabulina. Naye nga Abanyarwanda b'ebuwama bo baabufunye. Waayi nti Abanyarwanda abo be bagenda okuwola ssente akapoloti kakulemereyo Omunyarwanda akatwale. Omunyarwanda bw'amala okufuna kaataano ku 1,000 nga kabali wakati eno n'eno mwenna abaayina bagula. Mwenna abaayina bagula. Kati ogwo gwe mulimu gw'essente ezo. Kati Museveni bw'agamba nti ate mulonde ba LCs mutwale obuyinza kubanga Museveni kye yasooka okukola kwe kujja obuyinza mu mikono gy'Abannayuganda n'abuinstolinga mu mikono gy'Abanyarwanda. Juzi twabadde ku mawulire ndowooza ba Lwakusatu baatulaze mu bitundu bye Buyende. DPC w'Ebuyende bakubye abantu emiggo simanyi ababba simanyi aby'enguzi ne bakola okwekalakaasa nga bagamba nti poliisi emuggeyo.
twagenze okuwulira omusajja munyarwanda ye DPC w'Ebuyende simanyi mbwambwa amanya ge kabikola ki bekweka mu manya g'Abanyankole ate nga munyarwanda kyemugamba mu polisi tewaliyo mwana azaalibweyo asobola kugenda n'atereza ekitundu ky'ewaabwe wolabira gavumenti nti eri mu divide and rule wolabira gavumenti nti eri mu kubamalamu maanyi nti Museveni tasobola kukwata mu polisi oba tayinza kukwata DPC Musoga n'amuwa okuba DPC wa Busoga kati ate tasobola kukwata Mukiga kubeera DPC w'e Kabaale why nti DPC w'e Busoga ajja kukola structure ajja kwogera n'Abasoga alabe DPC ono Musoga ng'azaalibwa Busoga ajja kulaba ennaku y'abantu b'Abasoga alabe engeri gye babonaabona mu bikajjo biki bajja kuzimba capacity esobola okuggyako Museveni kati addira omunyarwanda gwawa Busoga addira omunyarwanda gwawa Mbale atajja kulaba bulumi bw'Abagisu nti balumwa kubanga aleeta ono omuntu ng'alya ku bulumi bwammwe aleeta omuntu ng'obulumi bwammwe lyessanyu lye kati ekyo wolabira omuntu atayagala nkulaakulana Museveni atayagala nkulaakulana mu ggwanga Uganda kubanga nze tosobola kuntwala nembeera nga nze oba ndi RDC wa Mpigi district nempulira nti waliwo abakuba abantu emiggo ku nnyanja kuba ndi mwana nzaalwa yeebunjako ku nnyanja Lake Victoria mmanyi obulumi bw'okuvuba navubako nagulako obutimba nenvuba neneevubira nze kennyini mmanyi kye bayita okuvuba mmanyi obulamu bw'okuvuba siyinza kubeera nga nnina ekifo kyonna nensanga omuntu abonyaabonya omuvubi n'ogamba nti nja kutuula kati ekyo Museveni takikola aleeta omunyarwanda yaleeta omunyarwanda n'abateeka ku mazzi be bakulira ebikwekweto by'amazzi omunyarwanda akusanga ng'olina Mukene n'akukuba emiggo nti ovuba obw'ennyanja obuto Mukene ne bwaba wa myaka 10 ng'awangadde emyaka 10 aba yenkana bw'atyo Mukene eyo ye saizi ya Mukene tagejja kusingako awo kati oliyo omunyarwanda kuba emiggo mu kawayira kagamba nti ovubye obw'ennyanja obuto kati ebyo Museveni abikola abigenderedde kubanga tayagala bantu kukulaakulana wabula bw'amala n'akulimba mbunna atadde projekiti ezikulaakulanya abantu mu ggwanga mbunaye abantu bagaanye okukulaakulana ekyo Museveni akikoze gwe tunulira mu ba DPCs tunulira buli wantu wonna awali ekitongole buli avaayo simanyi nema simanyi biki bantu baggwanga eri wayi yabatuuza n'ababriefinga n'abagamba ne bakimanya nti balya ku bulumi bwaffe era bakikola kulabanga tukutuka kubanga ffe gye tukoma okukutuka bo gye bakoma okugejja nti obw'emmese bwe bukuza obwa kapa ky'oba olaba His Excellency olwaliro abadde ayogera ku ttendekero lya NUP n'agamba mbu poliisi yabayise ng'ebakyunye babuuza basomesa biki mu ttendekero eryo n'agamba tusomesa kujjako Museveni ate n'okuteekateeka abakulembeze abatuufu akyogedde agambe tuteekateeka omanyi waliwo bye bagamba ba Museveni bagenda ne balowooza mbu okujjako gavumenti kimenya amateeka no okujjako omukulembeze tekimenya amateeka gavumenti zikyukanga kati wuuyo omuyindi afuze kimu nga Trump omuyindi afuze kimu Bungereza Ruto wuuyo abadde ali mu makati yakafuka k'emyaka 2 gigenda kuwera mu November bamujjako bamugamba genda gavumenti zikyukanga bulijjo kati His Excellency agamba bw'ati bw'oba wagenda ekyankwanzire bakuteekamu obusiru jangu tukukole sajjale kamwocha tukuteekemu amagezi tuteekateeka bakulembeze abatagenda kubanga bampuuga
bwobanga watulako mu kirasi emu n'empuuga ne bakuteekamu obusiru jangu tukukole bakukole sajjale y'obwongo bakuteekemu amagezi. Now Museveni kyavaagaana okubanga balonda ba LCs yawamba buyinza nkugambye nkubiddeyo eri waggulu nga bwolaba bwe yawamba obubwe obwa pulezidenti n'awamba obwa palamenti n'awamba obw'ekitongole ekiramuzi n'awamba police and electoral commission bwatyo bwe yawamba ne ba LCs. Juzi Museveni bwe yabadde akomyawo etteeka erya palamenti lye tugendamu yagambye bamugambye ekintu ekiri Kenya kisobola otuuka wano abaana ne bagenda beeyiwa kukubonga balinze. Museveni yagambye mugenda mulikwateko genda mu bitereezi gamba bonna abantu abali mu palamenti naddala aba NRM nti ebitundu 85 ku buli 100 nze nabateekawo awo tebawangula kalulu. Senga wageza n'asitula omutwe senga waba wageza n'asitula ngenda kulagira Winyidolo alikolinge fayiro zaabwe zikomewo bonna baveeyo ate basasule buli 10 kye baali bakutteko mu palamenti. Kyovola babazzenga bonna nga bali awo balinga obukwerege nga kye babagamba kye bakola waayi kubanga bali bukyamu palamenti Museveni yagiwamba n'abaleeta nga tebalidde kalulu. Kati kyabagamba kye bakola era nga bongambye nti ngendera eddala mu ekyo nakyo nkigende mu lumu. Museveni akola ebintu bye nga abibaze. Anga Museveni yabeera mu Uganda kiri ekya LC nkimaze ngenze ku kya palamenti. Museveni yabeera mu Uganda n'akuliramu Obote n'amurikurutinga najja mu bitongole ebikuuma ddembe naddala ebikessi kyamuwa ng'ali mu state research yes GSU General Service Unit. Kati Museveni bw'amala okubeera omwo n'abeera nnyo mu bitongole ebikuuma ddembe n'abimanya. Laba Obote bw'amugjawo n'amuleeta mu State House. Museveni n'ategeera nnyo ebyobufuzi by'eggwanga Uganda kubanga yali ali mu department eyali mu fayiro zonna. Jjukira ebiseera ebyo byali bya analogo nga bakozesa fayiro nga tewaliwo soft gundi weya. Museveni nga yakulira fayiro zonna ezikwatagana ku Uganda ez'obwakabaka ez'ebyenfuna ez'ebyobulamu ez'ebyaki technical wing yonna nga Museveni nga yakola ku kabadde yali eri room ekisenge ekyalimu ebyo. Ate nti Obote engeri gye yali nga atamiratamiramu ate n'ejjogojogo lyeryo gye yali alina ng'awulira afunye abapakasi kuba Abanyarwanda bajja abapakasi yalinganga anywa emmindi ng'atekako emmindi ye bw'ati n'agamba Museveni amusomere n'amugamba genda ondeetere fayiro bweziti ne bweziti. Kati ng'Obote yatamidde oba ku gundi ku mmindi ye nga Museveni amusomera. Jjukira omuntu bw'osoma ekintu oba n'okiwandiika n'okisoma oba n'okiwandiika tekikuva mu bwongo. Obwongo bukwatagana n'okusoma n'okuwandiika. Noba ng'olina ekintu ky'owandiika bw'oti n'okiwandiika mu handwriting yo bw'oti. Waliwo omuntu kati nga His Excellency Kyagulanyi oyo. His Excellency Kyagulanyi alina omuze alina enkola Mukama yamuwa ekirabo. Bw'aba asoma tasoma nga badde ali mu kirasi asoma tawandiika notisi azitwala asome ebitabo. Akwata peni n'awandiika bw'ati ku mpapula bw'ati n'awandiika ayagala agenda akimubuuze n'awandiika bw'amala okuwandiika notisi bulungi bw'ati n'azikwata zonna n'azivungavunga bw'ati n'azisuula kubanga obwongo bwe buba bumaze okukwata ebyo byawandiise oba byasomye kimala ye kasita amala obisomamu
nga notice azisuula aba alinda bigezo. Era ebiseera bisinga olw'okuba nti yalina n'obuzibu obwo bwa school fees kyamubeerera obwongo bw'okuba sharp up to now oba n'okuba nga yanywanga nnyo ebbinika z'amata kisobola okuba nga kyamwongerako kuba bw'anywa nnyo amata ago gundi gamulangira mpuuga nti alwawo tuula mu kiraasi n'akwata obutabo bwe n'amanya nti oba butabo bukwata ku lo nafuna omuntu amudikitatingirawo n'awandiika bye badikitatinga bwati n'abiwandika olumala ku mpapula ng'amaze obiwandiika n'abivungako n'abisuula n'agenda n'atuula ebigezo n'abiyita kubanga obwongo handwriting ekwatagana n'obwongo ky'oba owandiise oba ky'oba osomye obwongo buba bukikutte. Kati Museveni olw'okuba yasoma fayiro za Uganda yonna ng'abisomera Obote, Museveni yabimanya. Kati Museveni kyamuwa obudde okumanya engeri gy'asobola bwe yastadinga ennyo Uganda najja n'alaba Obote bwe bajja baduma Amini najja ye ne yeerangirirawo nti ye pulezidenti bannayuganda ne baatamuweeza ne bamuggyako n'aweta. Kati Museveni yajja nga yakibaze ajja kugamba kino ng'ategeeza kiri yajja nga mubi nnyo naye ng'ayambadde ekifaananyi ky'obulungi. Museveni yajja nga kifeesi naye ng'ajjidde mu gganduula ly'abannaddiini nga bw'onoosanga munnaddiini nga sobi naye ng'ayambadde egganduula ly'omunnaddiini ne weesiga nti lino egganduula lya munnaddiini naye ng'olina essobi. Kati Museveni yajja yeetaddeko egganduula yajja yeesiiza ekifaananyi ky'atali. Kambabulye tufugibwa abantu ababi okusinga Al-Shabaab, tufugibwa abantu ababi okusinga Al-Qaeda. Museveni mubi okusinga ekintu kyonna kye wali olowoozezzaako ku nsi kuno naye si kyekyambalo kye yajjiramu nti Museveni yajjanga ng'ayambadde nga kungulu omulaba ng'embuzi naye nga mundango ng'osobola ng'omanyi omulese omwana n'omugamba agenda osibeyo embuzi eyo ku ttale naye ng'omwana atutte nga tamanyi naye nga osanga omwana wo bamulidde naye nga gw'olabawo ombuzi n'ogamba omwana abadde yakamala okusiba embuzi ekintu kimulidde bannange n'ogisimbuliza n'ogiteeka wali naye ng'osimbuliza naye nga tokimanyi nti ngo. Now Museveni olw'okuba yabeera nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda mu myaka gye egy'obuvubuka kyamuwa okusitaadinga bannayuganda n'abanga ye tabapapira n'abakolako mu nkola nga tebasobola kutegeera nti yeye. Era ky'oba olaba nti n'abamu olwaleero bwe tubagamba ebintu abamu balwawo bikkiriza abamu ababikkiriza okuba simanyi tuyagala butuuze mu mawanga g'ebweru kati olwaleero baamukutte eddokooli namulabye ku Twitter agamba bannange mwanguwe kiki beetolodde ennyumba yange baagala kukola ki baagala kumpamba ko ffe nedda bulora oyagala kufuna asayira mu mawanga g'ebweru kati ali mu kkomera. So Museveni yajja kati abantu bwe tubagamba ebintu bino abamu baali tebabikkiriza bimaze batuukako abantu be twabuulira akabano balwawo bitegeera bage omuntu amaze kuzza katambi mabega najjukira kitaawe bwe yafa abanyarwanda ne bakola ku lumbe ne baleeta tenti ne baleeta ebidongo ne baleeta tishaati ne bakola batya ne bamaliriza nga be baguzeewo abantu bamaze kuzza katambi ne bamanya ne bagamba bino ebintu bituufu bannange. Kati Museveni yayingira tulina paalamenti esinga okubaamu ababbi mu nsi yonna naye ekizibu kya Uganda kiri bwe kiti Uganda esobola okwerwanako era eri mu kwerwanako naye tulina ekizibu ky'abapoliticians olw'okuba Museveni tusitadinga bulungi bannayuganda yakoze bw'ati
yateeseteese ekintu kino ng'ayina ng'asinziira ku kiri e Kenya n'akireeta nga NRM bayina ng'abalina okwefuula abawakanya balina kwefuula abawakanya okulaga debate then n'abasapootinga abasapootinga abamu ku bo ababaka ba palamenti bagenze okukomawo kw'eryo ku tteeka eryo buli omu yateereddwa obukadde 7 ku akawunti ye byenjogera mbimanyi bukadde 7 abataafunye balinga 3 bokka ku opposition abataafunye tebawera 10 ababadde tebakimanyiiko opposition ne NRM balidde obukadde 7 okukomawo ng'ate obusibwa Seeking Alliance weewaawo mu Mukama waffe Yesu balidde obukadde 7 abasajja basemujjuŋŋanda ebyo bye beeyogeza bye babadde balina okwogera Semujjuŋŋanda kyayogera si kyategeeza palamenti y'e Kenya bwe yatuuse mu kiseera kino kye tulimu opposition yabadde straight mu layini yaayo nti baakubye layini butereevu abaagundi ne badda eno abaaluto ne badda sayidi yaabwe abawagira n'abatawagira ne badda sayidi yaabwe ne bannakenya ne bafuna we bagwa kati ye Museveni takikola bw'atyo Museveni atabulatabula n'ateekawo akatogo bannayuganda ne mubulwa we mugwa nti opposition tevaayo bukuukubira kuyingiza munnansi mu kintu kino palamenti y'e Kenya yabadde open opposition ng'ekunga era ng'eyita bannayuganda beenyigiremu mu nsonga eno ekyenjawulo ffe bannayuganda ffe twayita bapoliticians ffe twayita palamenti nga ffe bino tubirengedde ndi ku likodi nti okutandika n'omwezi gw'okusatu natandika okugaba ennamba z'ababaka ba palamenti ab'opposition nga tubagamba muve mu palamenti tusobole okutaataaganya bajeti prosesi nga bakyali ku kye bayita background to the budget nga batandika budget process we twalagambira nti muveeyo nga tebinnaba kutuuka eyo ye yali kampeyini yange okuva mu mwezi gw'okusatu ne tukubira bapoliticians bonna tubagamba muve mu palamenti kuba mugenda kutubba naye Kenya bapoliticians be baayise publiki be bakubye enduulu palamenti ne abatu palamenti ye yakubye enduulu opposition neyita abantu ba bulijjo bajje badduukirire ewaffe twali babuufu nnyo ffe twakuba enduulu nga tugamba waayi lwaki kino ekintu nakirimu nnyo nze nsobola okumanya ebifa mu bisenge bya Kabano nga tubagamba nti bajeti eno egenda okuyita si ya bannayuganda ya Kabano yonna ejjudde bubbi balemera mu palamenti kati olwaleero beefuula abawakanya ab'opposition baagaana okujja ku state of the nation address baagaana okujja ku bajeti ku speech ya bajeti ne bagamba tebakkaanya na bya Museveni lwaki ate ku amendment bonna bazze lwaki ate ku amendment bazze ate nga ku bajeti baagaana ne bagamba tebakkaanya na birimu bazze ku amendinga ki kye batakkaanya nakyo beba bannayuganda saidi ya opposition yali badde njereere ensi n'emanya nti nno opposition eyimiridde wano kati Museveni okugata obwongo akozesa betuyita abaffe wali we natandikidde nti kati tuzimba capacity ey'okukuba abaffe bennyini kubanga Museveni abulira mu bbo kati tulina kukuba bbo tujjamu Museveni ye enjawulo eri wakati wa Uganda ne Kenya nti Kenya yataddewo bulungi nga bali transparent buli muntu n'omanya kiki ekiriyo ne bamanya we batandikira Uganda palamenti tekuwa gwe muntu wa wansi w'otandikira
naye mukama yeebazibwe nti ffe twabibasooka kiri ku likodi ababaka abaffe bonna twabakubira amasimu nga tubagamba okuva mu palamenti nga tubagamba temugenda mu prosesi ya senga twatuuse kati nga opposition teyatuula mu budget nga komiti bagigaanirawo ffe twabagambirawo naye kakati budget committee eri mu saga za bubbi kyokka ffe twabayitayo palamenti eyawamu eri mu saga za budget naye nga ffe twabayitayo kati kuffe nabo ani akulembera munne era bakyatugamba ki obudde nga budduka so bobudduse yes mu bufunze kyekyo kyensobola okuyogera ku nsonga eyo nti nno abakulembeze baffe bonna bannabyabufuzi bali corrupti nga boolaba gwe teweewuunya abantu abaagenda nga twagenda kujjako Museveni naye olwaleero nga Mpuuga ali mu palamenti ku lwa Mase ya Museveni bwe baba edda twatwalanga emmwanyi ku kyuma egundi ekizampa eno njiwa nnyo ow'ekyuma babeera n'ekyuma eky'emmwanyi bino ebikuba emmwanyi balina engeri gye bakebera emmwanyi ng'ozireese tebaziyiwa ne bakebera mmwanyi ku mmwanyi bakwata ebbomba ekintu kiba kyuma nga kiwanvu kibanga omutayimbwa naye nga kiyoola ne bakikuba mu nsawo y'emmwanyi wansi ku nsondasonda awo ne bakubamu bwe kyo ne basikayo ne bayiwa ku lubatu ne bakwata kimakansi ne baluma emmwanyi bwe pwa ekyuma kino bwe kijjayo kijjirako enfuufu kitegeeza kiro z'emmwanyi ze zigenda okuzitowa mulimu enfuufu ekyo kimu bwe mutagiramu nfuufu ne bakebera oba emmwanyi birerya oba mulimu omuwula bwe bamala okukuba mu nsonda ne bakuba wakati ne bakuba wagguluggulu kati emmwanyi bw'aluma nga buli gyaluma erimu omuwula kitegeeza emmwanyi zonna namu nga bakuwa kiro zo zonna nga bwe bazipimye kati bw'okwata ebbomba n'okuba mu opposition ne wajja Mpuuga nga kirerya n'okibagala ne kikulaga nti kati Museveni nti Mpuuga yagenda okugjayo Museveni kati ate Museveni yamukuumira ku bifo bya opposition nti Bwanike yagenda okugjayo Museveni nga yamwesimbako n'emirundi gyonna ate kati ekifo kyalimu akirimu lwa Mase ya Museveni Joyce Baagala yagenda okugjayo Museveni ekifo kyalimu akirimu lwa Mase ya Museveni mu opposition. I get your point. Kati kyekyo ekizibu kye tulina mu ggwanga Uganda. Tulina mu ggwanga Uganda nti population yeemaze okutegeera naye tulina ekizibu ky'aba politicians naye nabo tugenda banogera eddagala tugenda banogera eddagala abaffe bennyini kubanga be bafuuse omuziziko ab'e Kenya bo baabadde straight abannansi ne balaba we batandikira tugenda banogera eddagala. Ndowooza tusembeyo gundi ya Kenya kuba obudde bwebwo. Era nga tusembe ku ya Kenya ojja kujja ddakiika ntono then waliwo ekigenda maaso ekyewuunyisa nti ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi gwennyini tulina coronation amazaalibwa g'omutanda Ssaabasajja Kabaka. Kaakati wanoze njagala kulaba firimu egenda kugweramu wano ku luno ndowooza ku mazaalibwa g'omutanda. Ndowoozera kansooka ekyo. Njanda Mayiga nga yayambadde nti ye Kabaka awulira emisinde mu lubiri. Bannayuganda n'Abaganda muwulire kino. Okugumiikiriza kwaffe Kabaka yakyogerako Kabaka waffe Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi yagamba obuntu bulamu n'obugumiikiriza bwaffe
baleme okubufuula obunafu bwaffe okutujooga. Baleme okubufuula obunafu. Tutegeera era tumanyi ebbanga emikolo gya Buganda gibaddewo nga Kabaka taliiwo gimala. Emisinde twagidduka, emipiira gy'ebika, emipiira gy'amasaza, ennaafu is ennaafu. Tetusobola kugenda ku mukolo oguliko n'okukongojja Kabaka. Kati nze mbuuza, tugenda kukongojja ani? Ani gwe bagenda okukongojja ku lunaku olwo? Emikolo egikolebwa ku Kabaka gigenda kukolebwa ku ani? Baleme okuddira obunafu, baleme okuddira obuntu bulamu bwaffe ate okubuzanyirako okutufuula abasiru. Kye tugumiikiriza kimala. Lwaki tugumiikiriza? Tugumiikiriza kubakwatira mu kituli. Tubagumiikiriza kukakasa n'omuntu abadde alimu okubuusabuusa akakase nti ebintu bye twayogera bituufu, nti ebintu bye twabagambanga bituufu nnyo 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 nnyo, nti Kabaka ali mu buwambe. Tutuuka tutya ku mukolo omukulu bwe guti nga Kabaka taliiwo, nga tetumanyi na gyali. Nkunga bannayuganda mwenna, nalabye akakiiko ke balonze akateekateeka omukolo ogwo ogugenda okubeerako okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Nkunga bannayuganda mwenna, muggweeyo muggweeyo mwenna muggaleewo ebyalo mujje Kampala. Bannayuganda mwenna mujje guno omukolo gubeere ogw'ebyafaayo. Mujje abantu miliyoni nga 9 ku 10 mujje mu Kampala muggaleewo bizinensi zonna. Abatasobole nammwe omukolo gwo mugukwatire mu bibuga byammwe. Arua, Masaka, ab'e Masaka musobola okujja ne mutwegattako eno. Mbalala wawawa buli kibuga naye mu Kampala mmwe mubeeremu miliyoni zinga 9 mujje tukuze amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Mujje mu bungi tukole kiri. Ate n'ennaku z'omwezi nga 23 waliyo okulaga obutali bumativu ku nguze ekutte ejjembe mu ggwanga Uganda mu Parliament. Museveni yawamba Parliament ne batubba. Amongi atubbye. Museveni yagenze otunula mu budget ng'ate bali ababbi be bamusinze okubba n'agamba temuyinza abasomesa temusobola kusinga nze headmaster. N'akomyawo budget bamwongeremu enzize ye yaba asinga okubba. Ku Friday luli nabagamba oba nakyogera ku Friday nti bonna tekuliiko atuyamba. Omu agamba nti ente tugisale ku Lwomukaaga, omulala agamba tugisale ku Mande. Bonna tekuliiko ayamba nte era bamaliriza nga bagisaze. So ensonga y'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka, bannayuganda mujje mu bungi. In fact Obwakabaka bwonna mujje, Obwakabaka mwenna abazzukulu ba buli Bwakabaka mujje mulabe ebibeerawo mu kutikkira Kabaka wa Buganda. Nti oyo Rukirabashaija owa Bunyoro owa Tooro yali badde atusindikirayo miliyoni nga 3 ez'abavubuka. Omukama wa Bunyoro n'atusindikirayo 3. Ankole abavubuka bankole mujje kubanga tulina okuzzaawo obugabe bwa Nkole. Busoga tusindikirayo miliyoni nga 3 ez'abavubuka. Omukuuka atusindikirayo miliyoni nga 3. Owaatyo atusindikirayo miliyoni nga 3. Mujje mu bungi mu Kampala bwe tutuuka kitandikiraawo. Ngenze ku nsonga y'e Kenya. Ku nsonga y'e Kenya etuwadde debate ebbanga lyonna okuva lwe byatandika. Debate eno nga bagamba ekiri e Kenya kisobola okujja e Uganda.
ekiri Kenya kisobola okulabikako e Uganda era kuba nnyo okudiscouraginga okulaga nti tekisobola kujja Uganda. Kati wulira ekiri Kenya kisobolera ddala okujja e Uganda kitya? What is this? Ekiri Kenya kisobolera ddala okujja e Uganda. Why? Kubanga abalabira ebintu bino ewala basobola mangu okulaba ekiri e Uganda nga kiyingira e Kenya. Leka nsooke ku ekyo kyokka nti ekiri e Kenya kisobola okujja e Uganda. Why? Kubanga twatuula, His Excellency yatuula n'alabula Kenya n'agigamba nti Kenya waliwo ekiri e Uganda ekiri ku nzigi ekiri mu kkubo kikonkona ku nsalo yange kiyingira Kenya. Waawano kana akantu nakabalagaliri. If you Kenyans cannot learn from the experiences of Ugandans, then it will be unfortunate for you to learn from your own experiences. And on the 8th of November, you tweeted, "Dear Kenyans, be vigilant." This may come as a lone MP making a ridiculous suggestion, but this is how it starts. That's how schemes to remove term and age limits begin. Defend your constitution before it's too weak to defend you. Yeah. You saw that statement. For you, what did you feel as you read what was our discussion in Kenya? When I saw that, I saw Musevenism making inroads into Kenya, and that should scare you. Any sign of Musevenism is a dangerous sign. Bwe kiba kyasobola okuzuuka nti ekiri e Uganda kikonkona e Kenya, lwaki ekiri e Kenya tekisobola kukonkona Uganda? Okumanya ekiri e Kenya kisobola okukonkona e Uganda, labayo ba RDC ba Museveni bo batandise dda ku nsonga eyo batya baba no wano. Kubanga Museveni yasinga okumanya embeera gy'alimu n'obunkenke bwaliko. Obunkenke bwaliko ku nsonga eziri e Kenya. Ye yatandise dda okudiployinga okutudiscouraginga ng'akozesa abantu ab'enjawulo, labayo. Tebabanga bakuyingizaamu balagi bwe tulaba e Kenya n'otandika okwetabangula wekka oyinza obutawana kiyinza okugenda okugwa nga towonye. E Kenya abavubuka bonna babadde ku makubo, abamu bafuna, abalala babasibye. Kikafuwe tekijjanga mu Uganda. Nalowooza communication bakisanga ku masimu okwo. Eyabalagidde si yasuusaayo abaana be naye tabeerawo. Naye g'osula weesoga ogamba tukirire tulumbe. Simu neekuba kyewagula ssente zo neekusindika gye bakubira essasi. Owulidde? Naye kusooka kambuzeemuko. Omusajja oyo intellectual. Anti kyekiri kyenkugambye nti ono Bugingo Munyarwanda, Abanyarwanda balya ku nnaku yaffe. Bugingo ssente obugagga bwonna bw'olabanga omugagga alina leediyo, alina kisimanya, alina kananirandi, byonna ssente yamuwi wa musolo. Kati alina okudiscouraginga omunnauganda, kuba omunnauganda bw'azuka. His Excellency yagamba nti bwe tunaaluzinga fear, they will lose power. Bwe tuluzinga fear ne tubalumba, they will lose power, bajja kuluzinga obuyinza. Kati Bugingo aliwo kudiscouraginga abavubuka, kubanga nakugamba abantu nabagamba dda Museveni buli kintu yakibala, kuba yeeraliikirira ekintu kya abantu okuyika ku kkubo mujjako. Yeeraliikirira abavubuka abayivu n'abavubuka abatali bayivu. N'akwata
abasumba babiri n'abakwasa abavubuka abayivu yakwata mbonye oba abeera ku Sheraton oba ku gundi wano ku Imperial Yara warawundi oba ku Sheraton eyo kanisa yeri ng'ayina ategekinga class y'abayivu n'akwata Lubega wa Fanero n'amukwasa kategori eddako awo oyo wa Fanero oluzungu lubeera eri muganda wange kati n'akwata abavubuka abakwerege n'abakwasa Bugingo kyova olabe kanisa zaabwe zijjula zibeeramu abavubuka okubeebasa buli kategore yonna Museveni agiketalinga fo buli emu ateekawo ababikira ekibulangiti awantu kati His Excellency Kyagulanyi bw'amala okusituka ennyo Museveni ya investinga nnyo mu bavubuka okulaba nga abeebasa obwongo kati ono gundi Bugingo y'omu ku ba beneficiaries ab'okusirwala kw'omulembe gw'Abannayuganda b'Abanyarwanda ne bafunamu nakugamba Abanyarwanda bagenda okuva e Uganda Bugingo ne Gashumba balinnya ennyonyi ne bagenda helicopter ne balinnya ne bagenda e Rwanda ne babriefinga ne babateekerateekera Abanyarwanda ne boogera nabo mu briefing ne bababriefinga ne babagamba nti bajje Uganda bakole ssente kuba Uganda waliyo ssente bagenda bambadde bulungi nga banyirira ne babagamba naffe twagendayo ne tufuna ssente mujje mugenda kufuna ssente era e Rwanda balaba TV ya Soroti nnyo kuba ya mwana waabwe n'ababulire Uganda yes ne Gashumba kati ne baba encouraging okujja lwaki baba encouraging okujja Kagame alina engeri gy'ayagala okuzimba Rwanda agiyita New York of Africa kati baddira abantu abateesobola ne babasindika Uganda bali ne babatwalako amataka gaabwe mu ngeri ng'eri tekiniko kati ono n'azimba Rwanda mu ngeri gy'ayagala Rwanda bagyagala mu maaso awo weeraga ng'ejja kuba ya class of people nga y'abantu abatali erina kirasi gyegenda obbeeramu kati baddira abateesobola babaleeta Uganda era bwe baba bajja Uganda bawummulira wa Bugingo kyova olaba saaviisi z'ewa Bugingo talina lwa Sande talina lwa Mande talina lwakubiri kuba buli ssaawa wabaawo abatuuseewo babajjawo ewa Bugingo ne basaasaanira Uganda yonna ne babajjako abagenda okugenda ekyankwanzi ne bajjawo be bagenda okugenda mu Noosi ne bajjawo abagenda okugenda wonna gundi esinziira awo kati Bugingo bo batandise dde okudiscouraginga omulembe guno nti tegukoppa ekiri e Kenya simanyi bajja kukuba essasi kati njagala buuza Richard bagenda omukuba essasi yali mu kwekalakasa gwatugamba mbuno Richard yafa masasi Richard yali mu kwekalakasa so ekyessasi essaawa yonna kisobola okukusanga kubanga naawe Bugingo atugamba mbuno baga kukuba ku bibegabega ne batta omukuumi wo tebakusanga ku street so kati bino babikola kutudiscouraginga kuba bakimanyi nnyo nti kisobola okujja era Museveni Bugingo tayimirirangako n'akondeminga enguzi n'obubbi obuli mu Uganda Musumba kimanyi omuganda agamba nti no ekiri atabaala kira nesigadde obeewaka things of that kind bw'aba agamba nti no ebyekenya temubigobera temubigendamu bajja kuba essasi omubuuza bulungi ekibuuzo Richard yali mu kwekalakaasa gwe yatta Richard yali mu kwekalakaasa ni Katumba Wamala yali mu kwekalakaasa muwala wa Katumba Wamala yali mu kwekalakaasa gundi Kawesi yali mu kwekalakaasa Kirumira yali mu kwekalakaasa Kagezi yali mu kwekalakaasa tebafa masasi n'abala bonna abasiraamu bonna bamasheke bali mu kwekalakaasa tebafa masasi why kati kino bakikola bakigenderedde nti ffe bwe tusituka
Babugingo akaabwe kaba kaweddemu kati Museveni kyava akozesa abantu betwandiwadde ekitiibwa ng'omusumba ayimiridde ku kituuti omuntu yazze kusaba n'abayingizaamu ekintu ekyo ne kibayingiriramu awo era ogenda okuvaawo nga naawe togenda bigendamu naye ate ye akugamba awagira Muhoozi addewo waayi Muhoozi akuuma bya bugagga bye Bugingo bye ku bantu kati ba Museveni be basinga okumanya nti ekiri e Kenya kisobola okujja kuba ffe ate kyasookera Uganda lwakuba e Kenya bannaddiini bagguddewo amakereziya n'amakanisa ne bateekamu amazzi n'ebyokulya omwana bw'aba ayagala amazzi akyama bukyami ku kyaki n'ajjawo eccupa y'amazzi ne yeeyongerayo gy'alaga basabidde abaana omukisa ku street ne babagamba mugende mululule eggwanga lyammwe wululira kubanga ye Museveni yakikola nga bano be bafunamu ffe tetufunamu kati njagala bannayuganda muzuukuke tuzimbe kapasite esooka okukuba abannaddiini nti kati okutuuka ku Museveni olina okukuba Bugingo olina okugjawo Bugingo otuuke ku Museveni kubanga be bafuuse empagi kati tulina okusooka okudisrespectinga buli muntu yenna ayimiridde mu kkubo lyaffe ne bw'aba afaanana okuba owaffe ne bw'aba afaanana okuba omusajja wa Katonda Bayibuli egamba nti waliwo abasumba abalidde endiga ne bagaggawala nga bagaggawalidde ku kisibo kya Kristo nga bakitunze ne bagamba nti Mukama atuwadde omukisa ate nga si yagubawadde oba nsome ekyawandiikibwa ekyo nga ngira nzigalawo kiri mu kitabo kiri mu Zakariya essuula 11 Zakariya essuula 11 katumale okusoma Zakariya essuula 11 tuve ku lunyiriri olusooka kubanga sisobola kuva wano nga sikootinze Bayibuli ndowooza era mbadde sitagikootingako okuva lwe natandise ekyo kimenya n'amateeka mu gundi sisobola kuyogera lunaku lulamba nga sikootinze kyawandiikibwa kati wulira katumale okusoma ekyawandiikibwa ekyo okakase nga Bayibuli egamba nti waliwo abasumba abagaggawala naye nga bagaggawalidde mu bubbi nga Katonda si yabagaggawazza naye ate ne bamwebaza nti nabagaggawazza katukisome nzigalewo ndowooza nkuddiza akazindaalo Essuula 11 gulawo enzigi zo ggwe Lebanooni omuliro gwokya emivule gyo kuba ebiwoobe gw'omuberoosi kubanga omuvule gugudde kubanga emiti emirungi ennyo gyonoonese kuba ebiwoobe mmwe emyera gya Basani kubanga ekibira ekitatuukikako kigudde eddoboozi ery'ebiwoobe eby'abasumba kubanga obulungi bwabwe bwonoonese eddoboozi ery'okuwuluguma kw'empologoma ento kubanga amalaga ga Yoludaani goonoonese bw'ati bwe yayogera Mukama Katonda wange nti liisa ekisibo eky'okuttibwa bannyinizo be bazitta ne beeyita abatazizza musango n'abo abazitunda bagamba nti atenderezebwe Mukama kubanga ngaggawadde so abasumba baazo zennyini tebazisaasira kubanga sirisaasira nate abo ababeera mu nsi bw'ayogera Mukama. Owudde Bayibuli bwegambye abasumba baazo bennyini be baziridde abasumba nti liisa ekisibo eky'okuttibwa bannyinizo be bazitta ne beeyita abatazizza musango n'abo abazitunda bagamba nti atenderezebwe Mukama kubanga ngaggawadde. N'abo abazitunda bagamba atenderezebwe Mukama kubanga ngaggawazza mpadde omukisa n'engaggawala naye nga bali ku kisibo kya Kristo kyennyini kye batunze. Babugingo tebasobola kuvayo kukonda eminga okunyigiriza wabula beebaza Mukama okubagaggawaza ye akulaga nti Mukama yamuwadde omukisa. Wano Bayibuli yeegaana Mukama yeegaana agamba abo sinze mbagaggawazza wabula bamazeewo ekisibo kyange. Kati ebiri e Kenya bisobola okujja e Uganda kyova olaba bayinvestinze nnyo mu ekyo okutudisikaleggi nga tuleme kikola kubanga bamanyi tusobolera ddala okukikola. Ulira bwe tuba twasobola okumanya ebiri e Uganda nga biyingira e Kenya lwaki ebiri e Kenya tebisobola yingira Uganda ate ng'ebyali e Uganda byo byayingidde e Kenya.
mukama bawo omukisa. Alright, na from kama kutola omukisa nenga tuyenza toyanzege akula program eno je tuva kola mwena mbatumiddeko naye namyalo gambe enywa nekwese kale kanywere wanongo ndaba kachai kaweddemu ne program ekomyawo. So Katonda w'ekisa mwena abatukumire mubere bulungi paka ate olundi anekasomeko messages ntono nnyo balungi tukutumiddeko nnyo Anet Anna Doctor ne SPS mwebale program. Just God bless you for us. Asim Christine Centum, thank you very much. Ni Amy 13 Uganda, God bless you. Lutaya Olivia, Grace Namiaro, Banivan Shifa Amedi, Nangosa Mani Dekani, Nenga Asfa Navasgade Mwina, Atubatumiddeko nnyo. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okutambula munaffe. Ate mutusasire nti lero program tugitandisemu a bit late lwasonga tubadde tulina okusooka okuliriza omukulembeze kiki kyabadde atugamba, and that what we had to come a little bit late. So we apologize for that. Repeat of this program, you'll automatically find it SBS Simwe. All else, you'll find another repeat flashlight. Maybe that is Tuesday or Monday in case you missed it. So we normally play it back such that you not regret and say into where we did. So Balunji Agambe, thank you, Doctor and the Pastor SPS Simwe for the good service. Thomas Nagamba nti comrade tubagala nnyo mwebalima buli ddala. Dr. Heba, quick recovery dear. Yes, I'll be fine very soon. By God's grace, and I'll be fine. So sorry about that, but everything will be okay. Up next will be Jeno Yekolera Itongwa Nainga Atua every year Ali mu Kenya direct. So it's going to feed us. Omanyi route avako geresa hours, State of Nation address naye bicha musobedde. Shifa Ahmed agambe Dr. Yaku Kavu ku Dr. Yaku Kovu obulago obuterere ne bantu mmwe India buli Kovu ne Shifa mbakula bakombane kubengolo muliso ne kankusasire ondiko wala nenga. That's it. Mwebale nnyo mwebale ddala Katonda w'ekisa abankumire ono ne bamuyita Balungi Sweet naye agambe please thank you very much SPS mwe twagala nnyo program. Lutayo Olivia agambe I'm a quick recovery, I'll be very fine. William Kabuye agambe I am here also. Thank you very much for being part of us. We totally appreciate. Amy 13, thank you for representing the people power voice, guys, and see you guys later at 5 p.m. Nalwe Namialo Grace, Dr. Funalemoni Juice, you will be fine. Mwekole momuli mwa judging kamulire. Amasa cho person chibaino tukole. Omukuba judge kamuli. Then tujja kubao. Apasa sibula batulaba. Banange mwebale nnyo mwebale ddala mwenna ababaddeko both sides ku Facebook ne ku YouTube ku Flashlight. Mwebale nnyo mwebale ddala. Programs ennaku zino zonna zibadde tezibeerayo ku Flashlight kuba admin wange taliiwo naye ndowooza Friday jja tujja kuba tutandika okuteekayo program zonna ezinaaba ziriwo ezinaaba zibaddewo ku Flashlight zijja beerangayo ku ASP ku YouTube. So mbaagaliza olunaku olulungi tusinkana akawungezi ku ASP Asimowire mu masimu okuba amasimu leero okuteesa kwammwe n'ebirala byonna. Ate ne tukyalumbuye abeerayo ku ssaawa 2 temumiisinga. Mbaagala nnyo musome bulungi mweraba. Okay, tubagala nnyo mwena mweraba. Nego Shifa agambye wasindika lizi simulabanga oba ennyonyi yamusula mu redisi nange simanyi kati nange simanyi lizi wali ama balungi osobola so onsindikidde pilipili kale njirengedde wano kale nja kugirya kale Katonda w'ekisa n'ettendo bambi abatukumire
tuliziganye tulabagana akawungezi sawa 11 Bible and Politics. We shall be there, both Facebook and YouTube. We shall be all over. Just God bless you for us. See you when you see us. Katonda wekisa abankomire mwena.